Allah subhanahu wa ta'ala ng'agiramira bannabbi be. Yagamba nabbi gwe yasooka okutonda mu bantu ayitibwa Adamu alayhi salatu wassalam, n'amugamba nti qulna ihbitu minha jami'a, mwenna muve wendi mugende mu nsi. Statement yo yeewuunyisa nti Allah subhanahu wa ta'ala yali ate abantu babiri, n'akozesa manatiqa ya jamu, olw'okuba Allah alina ekitendo kya alimul khabir, mulezi waffe amanya eby'omu maaso bye mutamanyi. Yali akimanyi nti Adamu ne Hawa be bagenda okuvaamu ensi eno. Kye kigambo kyaleeta mu sura eyitibwa Nisa, n'agamba nti wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa. Kati agamba Adamu ne Hawa nti qulna ihbitu minha jami'a, muve wano wendi mwenna mugende. Ne fa imma ya'tannakum minni huda, ejo mugenda kuwangalira ku Busiraamu. Alhuda hiya alislam. Bannabbi abali wakati awo bangi n'abamu teboogerwako mannya gaabwe. Ne Allah yagamba Nabi Musa alayhi salatu wassalam nti wama tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin. Olaba nti embeera gye baalimu ey'akanyigo, Falawo agenda kubatta n'embeera eyaliwo, bonna bakkiriza. N'abaali basiramuse ku olwo, abakkiriza Musa ku olwo, ne bagamba Allah tusaba otunyweze tujje mu maaso go nga tuli basiraamu. Allah yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam, oyo nabbi w'enkomerero, namugamba nti walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, nkulamira nkukozesa endagaano eyo banno abaakusooka gye nabakozesa, egamba etya wa iyyakum anittaqullah, mbalamira mubeere ku Allah wammwe, mbalamira okutya Allah wammwe. Ab'ebitiibwa kye bayita kutya Allah subhanahu wa ta'ala, teri agenda kukulaba mu kkuba akugambye nti omuddu oyo mutya Allah. Ziri nsonga gw'ozeewulira era n'okkiriza nti leero ndi Peter, enkya nasiramuse. Tolaba baganda baffe abaasumise mutabani wa Sheemu Muzaata, abo bavunaanwa kugenda buli omu kinnoomu n'ayingira ennyumba ye ng'ali bw'ati ne Allah we, n'aggyako enviiri, n'aggyako enjala, n'amu ebifo by'ekyama, n'agenda mu nkwawa, n'agamba Allah nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Ebyo Peter byakola ng'asiramuse. Kati obusiraamu teri agenda kukulaba akugambye nti gundi we musiraamu. Obusiraamu gwe obwewulira, ezo shu'urul anfusiya, nsonga za kwewulira. Ab'ebitiibwa, inna Allaha la yanzuru ma fi suwarikum, Allah tatunuulira byambalo bye mwambala. Oyina ekkanzu, oyina ejjubba, oyina essuuti, Allah talina bwetaavu ku byambalo byammwe. Wala fi ajsamikum, Allah talina bwetaavu wagejja nnyo, wawanvuwa, oli mumpi, oli munene, takulinaako bwetaavu. Walakinna Allaha, naye ate Allah kyakebera ku mmwe, yanzuru ma fi sudurikum, Allah akebera kiri mu kifuba. Oyinza okubeera ne wano wooli ng'oli Peter nga tokimanyi, naye ng'ate abalabye abakulaba n'ekirevu, engoye ziri waggulu, osaala nga balowooza oli musiraamu, naye ng'oli Peter. Kati waliwo amasiga g'oteekwa okuba nga kw'oyimiridde. Amasiga ago buli lw'ogakebera ng'olaba si kw'oli, kkiriza oli Peter. So ng'ewaka ku kyalo n'Abakatuliki bakuyita musiraamu. An ta'amala al-amal ala nurin min Allah tarju thawabihi. Essiga erisooka kw'omanyira nti oli musiraamu,
kwe kukola ebintu byonna byokola mu buwangaazi bwo ng'ebintu ebyo byokola Allah yakugamba bikola tarju thawabihi nga nekiri emabega oyagala mpeera bonaaba ofudde oli musiraamu genda okebere byokola. Tulabyeko baganda baffe bangi nga bazze mu kuziika omuddu najja ng'ayina akasawo ng'ayina ejjubba ng'ayina n'ekitambaala ku mutwe nga seeka mulamba najjayo akatabo nga mayiti bamaze ogiteeka mu ntaana n'atumya amazzi mu kikopo n'agayiwa ku mutwe ng'ayagala gagende mu matu g'omufu gamuzuukuse era n'akwata akatabo ke bayita wasiiratu Shaafi'i n'agamba nti Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja alqasidi ya ghawthahu biismi alilahi wa bihi badina walau abadina ghaylahu shaqina. N'ayimba akayimba ke n'atandika al-Fatiha. Nenga Allah yabireeta mu sura eyitibwa Fatiri aya 19 Allah n'aleeta aya 8 namba Allah ng'akulaga omufu oyo agenza okumala okuyingira entaana byonna ebigenda mumukwatako biri mu mukono gwe ne bamalayika si mmwe. Yatandika abuuza na bibuuzo n'ababuuza nti mmwe mulowooza omuntu alaba n'omuntu yeziba amaaso benkanankana? Allah n'abuuza nti omuntu atambula n'omuntu eyeebase benkanankana? Allah n'abuuza nti ekintu nga kyokya n'ekintu nga kinnyogoga biggwa ddulo? Allah n'abuuza ekizikiza n'ekitangaala. Bwe yamala yabuuza nti hali yastawi al ahya wal amwat, mumulowooza abafu n'abalamu bagwa ddulo? Nagati innaka lan tusmi'u man fil qubul, Muhammad toddanga mukwogera na muntu ali mu ntaana gwe tosobola kuwuliza ali mu ntaana, walakinna Allaha yusmi'u man fil qubul, Allah yawuliza abafu. Wama anta illa nadhir, gwoyogera n'abalamu. Bw'aba bigambye Muhammad akusinga oluwarabu gwane. Kati wootegeerera nti toli Peter n'omanya nti ndi musiraamu anta amala al-amal ala nuri min Allah, kwe kukola byonna byokola ng'olina woosoma nga Allah yakugambye okukola tarju thawabihi nga n'ekiri emabega oyagala mpeera oyo aba musiraamu. Ekyo kimu. Wa an tatruka ma'asiyatihi, n'oleka byonna by'omanyi nti bimunyiiza ala nuri min Allah ng'olina we wasomye nga tabyagala takhsha iqabihi ng'ekyekwese mabega otidde nti wakukwata ajja kwokya oba musiraamu. Bw'ovanga ku sigala tomuvangako lwakuba nti omusawo akuganye. Bw'oba ova ku bwamalaaya tobuvaako lwakuba oyina siriimu. Bw'oba ova ku bubbi tobuvaako lwa kukomera, wabula obivaako lwakuba oyina wasomye nga Allah tayagala bwamalaaya. Bonaava ku bwamalaaya olw'okuba abawala b'okwana bakujerega nti oyina envi n'ogamba nze obwenzi mbutadde, Allah akuvunaana nti mu kifuba waliyo obulwadde bw'obwenzi obuvuddeko lw'abawala kwekyanga. Allah ayagala ove ku zambi ng'olina obusobozi bwalyo n'oleka. Bw'olaba bw'otyo bw'oli oli musiraamu. Ekyokusatu, alla yuftara ala dhikri rabbi wala yayasu li khidmatihi wala yasamu li ghayrihi. Bw'olaba ng'obuwangaazi bw'olinawo ekigambo kyonna oba dhikiri yonna oba embeera yonna eyeekusembeza ku Allah buli budde oba musiraamu. Bw'olabanga toyina oli Peter ne bw'oliba ofiiridde Makka n'ofa ku lwokutaanu ng'olina ejjubba ng'oli mukulu wa ttwale o Allah n'akugerera n'ofiira eyo Sudais n'akusaalira, basaalira Peter. Okuwangaala ng'embeera zo ziri ku Allah, obadde otambula oli free noga subhanallah 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 subhanallah, otidde nti ayinza okukutta nga toli kumpi naali. Obadde oli mu dduuka olina byokola bakasitoma tewali, oli awo oli free nga tonnaba kussaako TV kulaba firimu n'oleeta adhikaari ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sha'an kullu. Oyina dhikiri yo giina gwegimanyi. Obadde olina wooli mutambula muli bangi munyumya, bwe basiriseemu bwe pa noddayo ku Allah
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير okivako bazemu emboozi oli musiraamu. Essiga erisembayo womanyira nti oli musajja musiraamu an yashtaaku ila khidmatihi kama yashtaaku aljaa'i'u ila at-ta'am wa sharabu, okuwangaala ng'owankawanka okubaako kyolekawo ekyo kyebagenda okwogerako nga bali mu kunaaza, nga bwolaba omuyala bwagenda abuuza buli siteegi nti nfunawo emmere. Okiinayo? olina obulumi, toli mwana muto, oli muntu mukulu, oli saalongo, olina abalongo bo, olina poloti ezigenda mu 8, toguliranga busiraamu kintu wadde kya mitwalo 10. bagenda kwogerako ki? Genda osome musajja mukulu ali mu sura eyitibwa Nisa aya 10. Allah yamuwandiikako ejjana n'amwogerako ng'omuntu omusenguse, tiyagenda Madiina. Naye omubaka bw'alangirira okusenguka, Allah n'aleeta excuses ez'abazeeyi basigale, abaana abato basigale, abakyala abazito basigale. Omuzeeyi yagaana n'agamba sipinze aya, naye nze nnyina obusobozi obugenda abaana bange banneetikke bantwale. Yafa tebannatuuka. Allah bwe yassa aya yalaga nti omusajja oyo musenguse muwadde ejjana, tannagenda naye alina obulumi. Genda osoma abavubuka abali mu sura eyitibwa Tawuba, beetegekera olutalo nga baagala kutaasa busiraamu nga nennabbi tamanyi sallallahu alaihi wasallam, naye jihaadi bwetuuka ne bajja mpaka n'abagamba ennamba egenda eweddeyo, n'ensolo ze bagenderako ziweddeko, namba gye twagala yeeyo muddeeyo, ne bagenda ewaka waabwe. Allah yagamba tawallaw, bazzeeyo waka waabwe, wa ayunuhum tafiidu min addamu'i, amaaso gaabwe gavaamu amaziga, hazanan, ensonga ebakaabye banakuwaza, alla yajidu ma yunfiqun, tebafunye kibawa Allah waabwe bwebafiiraawo. Abasiraamu mwe muli wano ng'olina ennyumba nnungiko, byonna ebirimu wabijja bweru, muli entebe, muli ekitanda, muli balubu, okuli langi, byonna byava bweru, toleeteranga busiraamu wadde balubu ya mitwalo 10. Ne bajja ne babika omusiraamu nga bwafudde, Bilaali nannyonnyola nga tetumutegeera, Imaamu n'ayogera nga tetukumanyi, omwazinya amaze kujjayo muwala gwe wayendako ku siteegi, naga mujjukire Haaji gwe baakuba emiggo ng'ava mbwa malaaya. Abaddu mbaga tumujjukidde ow'ekikanzu ekya kyenvu, bandibadde bajjukidde eddirisa lye wagulira obusiraamu. Bw'olabanga amakubo agaana oba amasiga, toyina kwoyimirira, tambula ng'ozimba nga bugamba abaddu ti nze Peter. Mbalamira okutya Allah wammwe. Tuzzaako okusalira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyasomesa obusiraamu buno bwali buzibu mu ntandikwa, n'agumira ebinene mu bwo, ne bamuvuma, ne bamukuba, ne bamujereegerera, abagagga ne bateekawo embeera eyonoona, n'agumiikiriza. Aba ali Madiina abuuza mikwano gye nti singa tunajja mu maaso ga Allah n'ababuuza ku nze Muhammad, mugenda kunjogerako ki? Ne bamugamba tugenda gamba Allah nti qad ballaghta risala, obubaka bwonna nga bwe baabukuwa tubufunye. Kwe kuwanika emikono n'agamba Allah we nti Allahumma shahidu, Allah nsaba ojulire, qad ballaghtu risala, byonna nga bwe wabimpa mbibawadde. Kyova olaba budde bwonna tumwogerako nga tugamba Allah nti Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammad. Allah seemireme n'okusaasirako ku musajja oyo n'abantu ba famire ye bamwanguyiza nnyo eddiini eno. Ekyo nga bwe wakikola ala Ibrahim n'abantu ba Ibrahim. Musomo gwaffe gulimu paati 2. Paati esooka egamba
gwe kyekikulemesa okutya Allah. Paati eyokubiri egamba buzibu ki obubaleetera okubonyaabonya abaana bammwe, naye olw'obudde ogumu tugenda kuguleka. Mwonoonye eddakiika 10 ago, nalagaana nammwe essaawa 9, kati eddakiika 4 ge mwonoonye ge gw'omusomo ogumu nsomesaako omusomo ogwo, nze siva ku ndagaano. Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza mu sura eyitibwa Shura aya ya 48. Allah nganyumya ku baana, olwalero abawummuze mubalina abaana muli nabo. Obusiraamu butunuulira omwana nga wakamuzaala. Obusiraamu buta omwana wo ng'omaze mumufumbiza oba mumuwasiza, abo bakoba muyita omwana wo. Amakulu hukumiya, okulamula gwe gyali awo oyimirira. Naye byonna byowulira ali ku yunivasite tannafumbirwa ali waka, oyo mwana wo. Nga bw'otreating omwana wa baby P1, omwana wa yunivasite obusaba bukubuza ku mwana oyo. Ab'ebitiibwa, Allah amanyi omwana era amwogerako ebigambo bingi. Allah yagamba lillahi mulku samawati wal ardi, ebiri mu ggulu ne mu nsi abikutte ye Allah, abikutte bw'ati. Yakhluqu ma yasha, oyo Allah gwe babagamba bw'aba atonda teyeebuuza ku malayika wadde kitonde, atonda nga bw'aba ayagadde. Olwo Allah n'atandika okuwa emiteeko gy'abaana abajja mu nsi. Yagamba nti yahabu liman yashaa'u inaatha, waliwo famire mwenteeka abaana ab'obuwala ng'awo temugenda kulabawo mulenzi mpaka lubalifa. Nagamba nti wayahabu liman yashaa'u dhukur, waliwo famire mwenteeka abalenzi awo nga saagalawo muwala wadde n'ogwo. Ogwo muteeko gwakubiri. Yagamba nti aw yuzawijuhum dhukurana wa inaatha, waliwo famire zentabikira nga bw'azaala obuwala ate azaalayo obulenzi. Era mwe muli wano. N'aleeta omuteeko ogusembayo, yagamba nti wayaj'al liman yashaa'u aqima, nyina gwendeka mu nsi nga togenda kulaba ku mwana ne bw'oligenda essinjaayi ku nnyanja y'omunnyu nga togenda mufuna. Egyo miteeko emeka? Aya eyo gyetegereze nnyo ogyewunya ebigambo ebigirimu. Allah akozesa ekigambo hiba, yahabun, kiva mu kigambo hiba. Mu luzungu kye bayita egifti, ekintu kye bayita kirabo. It's anything which you owe or you get unsurprisingly. Kye bayita ekirabo kyekintu ekikugwako nga tokisuubira, kye bayita ekirabo. Allah ayise omwana ekirabo. Ekirabo bw'oba okifuna ebiseera ebisinga wabaawo okusanyuka n'okwekanga. Obadde tosuubira 9 miliyoni mu bwavu bw'olina, omuddu najja n'akuwa ebbaasa, obadde oli mu kisenge ng'erimu obukadde 9, n'ogamba nti what, nga wallahi zizo. Kye bayita kirabo nga bwe kijja okugenda kwakyo bwe kigenda. Ab'ebitiibwa kye bayita kirabo, omuntu akuwadde ekirabo asigazaako omukono, waddembe okuwa ebbaasa enkya n'akomawo n'akugamba nsaba kunsonyiwa, eno ebbaasa yabadde yakkojja, twala mweno. Nga gyakujjako erimu obukadde 4, akuwadde emitwalo 60, n'ogira okukaaba amaziga. Akuwadde asigaza omukono ku kirabo. Tuli ku baana. Kuba mwakafaanani, obadde ku kyalo Saidi tofunanga mitwalo 20 mu kyanga obaawo. Obadde ozungazunga ku kyalo ssaawa 6 ez'ekirova mupiira, n'ogwako akasawo nga halimu obukadde 11, n'ogenda obulanga ewa chairman ne bubula nannyini bwo, ne bumala wiiki ezi
nokkiriza nti Saidi Mungu wazimpadde, notandika okulamuza emmotoka, nolamuzaako eggaali, nolamuzaako piki, oyagalako bokisa 9, oyagalako mbwate kalina, nolamuza n'ebitalamuzibwa ku miliyoni 10 mmeka. Okubira nnyoko mu kyalo, omuganda alonze ssente nakikutte, agamba Saidi jangu eno tugulemu ekibanja. Olunaku lw'okumakya obadde okeera ogenda mu kyalo, emmotoka y'amagye neesalako LC, ne baga tunoonya ssente ezaabuze, ne baggwako Saidi nga tonnalyako 10 wadde neki, ne bakutuuza mu drone omuli amagye. Babadde bakutwala otuuka wali emukono, bakugamba bw'otuwa ssente zonna nga ziwera tetukulinaako tabbu neji, bagenze zibala ssente nga zibaga fuluma genda. Ojja ogamba banno nti wallahi mponya abasiru badde mpedde, naye nga ssente bazitutte. Kati komawo ku mwana, Allah akuwa omwana ng'omaze emyaka egiri 9 nga tozaala, ate nga mulina ssente. Omwana oyo Allah gwakuwadde bwe mumaze okuzaala ekyana ekirenzi, laba bbaawo bwasaba okugenda okukolera London, kisomye P1 kisomye P2, dadi waaki abeera bweru. Era mami buli wiiki okwata ekifaanani n'okwata essimu yo n'okyambaza okikolere birthday party, n'otandika okuyimba happy birthday to you, happy birthday baby Isa, happy birthday nyonyo nga kinyuma. Oweereza bbaawo aliwa? Omwana abadde amala P7, omwami aweereza visa ne tiketi gye mulina okuwummulira. Ali ku kisaawa alinze bantu be, n'afuna message ng'emugamba nti famire yo Allah agimazeewo. N'abuuza nti what? Ebaite ekirabo nga bwe kijja bwe kigenda. Oyo gw'olaba oyambaza obugoye n'obuusabuusa bootyo bamuteeka mu ssanda ne bakuyita ojja omulabeko agenze. Allah kwe kuleeta statement akugambe yahabu liman yashau inatha, waliwo famire mwenteeka ebirabo nga njagala mu buwala bwokka, wa yahabu liman yashau dhukuru, nyina famire mwenteeka obulenzi nga saagala omuwala. Ekyo beera mu nsi ng'okimanyi. Ekyama ekyokubiri ekyali mu aya eyo, Allah kwe kulaga nti okutonda kwe atonda nga bw'aba ayagadde. Abantu mwe bali mu nsi nga banene nga talabanga wadde mwana ayiika ndusu, nga naawe kennyini bamwogerako kkiriza toyo munene. Ayinza okuba pulezidenti, ayinza okubeera minisita. Pulezidenti omu yali akulembera eggwanga lya Tanzania, bamuyitanga Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yava mu nsi nga talina mwana wadde ayiika endusu. Oyo mu ggwanga lyonna bamuwa n'ekitiibwa kya baaba wa taifa, Mwalimu, byebitiibwa bye. Pulezidenti ali Sudaani awo yavaako, bamuyitanga Bashir, yavaako talina wadde mwana ayiika endusu, esi mwavu. Wano waliwo omwami mu ggwanga yakafa, yali akutte ssente zammwe ez'eggwanga, bamuyitanga Mutebire, tayereka mwana wadde ayiika endusu. Wano waliwo omukyala yakulemberanga parliamenti yammwe, bamuyitanga Kadaaga, talina wadde mwana mulema. Wano waliwo omukyala yali akulembera KCCA Nankulu, bamuyitanga Jennifer Musisi, talina wadde mwana mulema. Naye mwe muli wano nga n'ezaagonja toziyina, oli mu baana 9 n'abantu bamanyi mannya. Ebirabe babigabanga babayagadde. Ekyokusatu ekyali mu aya eyo, Allah subhanahu wa ta'ala kwe kukulaga nti ebirabo bijja ne tabiteeka buli wamu. Ekyo beerawo ekyo ng'okimanyi. Tosobola kugaba birabo n'omalako kyalo, bw'obanga tomufunye gumiikiriza. Ab'ebitiibwa, omwana Allah mumanyi nnyo n'okusinga gwe wolowooza. Waliwo emyaka gy'abaana mu fiqhi tugiyita sinul muraqqab, emyaka egy'okwegendereza ennyo, kubanga emyaka egyo gisoma nnyo.
emyaka egyo giriko ekizibu gy'emyaka Allah gy'asinga okuteekako security, ate ng'emyaka egyo miragajjavu nnyo. Weewunya ebintu bya Allah. Okuva ku myaka 6 okutuuka omwana waagendera mu HSC, egyo bagiyita emyaka egisoma, naye ate emyaka egyo egisinga okubeera emiragajjavu. Omwana oyo owa P4 ye mwana ayimirire mu nte ng'etomera ng'ayagala kimu ente eyo beegobe akakasente asinga ente okudduka. Omwana emyaka egyo yalaba emmotoka ng'etuusa awo n'abuuka, naye esanga mpiseewo nze tebamanyiira era n'abuuka. Emyaka egyo gye nkugamba atambula ekiro ng'awenyuuka bizibu. Naye ate emyaka gy'owulya gy'obulagajjavu egyo Allah gy'asinga okukuuma. Tekimugaana kuba mupiira ng'enkuba etonnya ng'erimu n'eraddu, yali mupiira anyumirwa, tayagala kumanya. Naye ate emyaka gye balera kaana kakyali kato kali mu ngalo, egyo emyaka ate Allah agitta, ate nga balaba gikuuma nnyo. Emyaka egyo gy'owulirawo mubaka gyakugamba sinnul muraqabu, bw'obanga mu makaago gye giri mubeere beegendereza nnyo ku baana abo. Bino wammanga biwulire biri 8, naye olw'obudde ngenda kuwako ebintu 5. Oteeka byegendereza ku mwana. Ekisooka, kathratu rahmatu ilayhim, kathratu arrahmatu ilayhim. Ab'ebitiibwa muyitirize nnyo okubaamu omutima omusaasizi n'okulumirirwa. Omwana oyo Allah gwe yakuwa, si buli maka nti galimu omwana. Kye bayita busaasizi kiyinza okukolebwa amakowa 3: to be polite, to be calm, to be patient. Oteeka okuba omukwata empola, oteeka okuba omugumiikiriza, oteeka okuba omusajja eyeerekereza ku bimu ku baana, ng'oyagala okukuza abaana nga balungi. Ab'ebitiibwa, w'olabira omuddu ntaliimu kisa na kusaasira, ye muddu yenna asobola okulya ng'omwana w'omutamutunuulidde. Gw'ojjawo amaanyi ku baana abaawummudde, oli mu baana 5, olinamu omwana wa siniyafu, mwana muwala mukulu, n'okwata mu nsawo n'obawo 15,000. Mukolera ku akeedi nga kuyitako ebyokulya buli ddakiika. Obadde waakatuuka ku kizimbe ne bayisaawo obukyayi, buliko akacapati gwe n'omira, ne baleeta ebiberenge n'olya, ne baleeta obunyama n'omira, baleeta emirambo gy'embwa n'olya, wali ekyemisana n'olya. Ogenza okulya lanchi ng'oyingidde emitwalo egi, walekedde famire y'enkumi mmeka? Abasiraamu mwe muli wano mugenda mu wooteri bakuwengege ya mitwalo egi, ne baleeta essowaani y'amagumba nayo ng'eri bbali, n'osumulula ekkanzu ofunewo n'atuuyanira. Oyagalako obunyaanya bwa 5, balina okusiika eggi, oyagala kirwenzooli, n'omira n'ogamba nze yingini, nga bwenkola bwe mmira, toli yingini, bwongo bwe butono. Arrahma, Maka yagamba nti irhamu man fil ardi, ebitonde bye mulaba mu nsi mubeere musaasizi nnyo gye biri. Yarhamukum man fis sama, ali mu ggulu agenda basaasira. Man la yarhamu saghirana, muntu atalina kisa ku baana bato muffe. Wala yuakilu kabirana, ng'abakulu tabawa kitiibwa. Falaisa minna, si musiraamu. Ani akugobye? Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ab'ebitiibwa, musaasire abaana bammwe. Gwe towuliramu nsonyi musajja mukulu okuddayo ewaka nga abaana bo tebalina sukaali, naye ng'ate gwe onywedde obutunda, onywedde caayi, tonywedde mu sukaali. N'okomawo ewaka ng'olina amagi amafumbe, bavubuka mmwe, naye ng'obugi buli mu kkanzu n'omunnyu gwako.
noyita ku baana bo ng'omubbi ne baggalya mu kisenge. Abaana ne bakuwa salaamu toyagala mwana kukwatako, ne bakuwa salaamu ne weggalira, n'okuba ejja erisooka, n'okuba ejja eryokubiri, n'okuba ejja eryokuna, ovaayo gataliiko nfuufu, olina akasanyuzo k'ebirevu ogira kwa zikaali subhanallah 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 subhanallah. Toyagala akulira nolinganga malayika ate oli mutabuliki. Basajja bakulu abali wano munansonyiwa emirulu, oleeta ewaka mataago, ekikopo tokyagala mu mazzi, ne bafumba amatanga olyawo ganudde amaaso, n'otalumirirwa mwana woono omwana ayavula amata gano agenda kuganywako ddi. Watandika okunywa amata ku obote 1 n'ogaddamu obote 2. Idi Amin onywa mata, ono omusajja atukalaza emyaka 3 oli ku mata, toyina nsonyi. Ng'ekitalo n'oleeta ennyama haafu nnamba mu baana 9, olinako ebifi 8 omuntu ogu. Ne baleeta ennyama n'ogitulako ku mmeeza ogamba abaana baliire ebweru. Abaana ne batandika okulya nga bano balingiza, ennyama teggwawo eyiyo. Omala okugimira ewaddewo obuuza onaba mu sinki. Abaana bonna baafunye, oyagala kusesema gyomize. Ogenda mu sura eyitibwa Bakara, jjajja okusiŋŋaana aya ya infaaqu, Allah ng'abalemerako ku baana. Allah yagamba wa ala almawludu lahu, yenna eyawasa omukyala n'amuzaalamu omwana, abaana mbavunaana ku ggwe. Rizquhun, ogenda baliisa, wa kiswatuhun, ogenda bambaza, bilma'rufi, teekamu ekyo ky'oyinako obusobozi. Bw'oba oyina 10,000 za kkoota, jangu ogirye n'abaana. Lwaki oze ng'omaze okulya? Bagenze Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'ayagala muwangaale, oleme kulowooza nti ojja kuwangaala ggwe nga bw'oyagala. Abaana bano abaawummudde mubeere beegendereza nnyo gye bali. Irhamu lahum. Sallallahu alayhi wa sallam mu baana abaakulira mu maka ge nga tabazaala mwe muli Anas ibn Malik, naye mulera yamutreatinga mu mbeera yakulabirira. Atuma omwana we ku dduuka agenda abeeko kyamugulira. Omwana n'asanga omuzannyo gw'abaana n'aguyingira, n'agenda amunonayo. Falamu yadribu lahu qattu, nga tamukubyeko luyi gw'osobola. Otuma omwana ku luzzi, omwana n'alwayo, n'otegeera omwana waali, n'oddayo ewaka, n'ofuna ejjambiya, n'ossaamu omusekuzo, n'obusiba mu kikutiya, n'okkirya ku piki, n'ogamba kawalye jangu, n'omugamba nze ndi mwazinyi ku batabuliiki, eyo gy'otuddeko jjambiya, ogenda kuntegeera. Omwana n'omuleeta ku piki ngaloza byakusaaga, n'oyingira ennyumba, n'ojjamu ejjambiya, n'omulaga omuseku bagatuulaawo, nze ndi mwazinyi. Mwana atandika okulaaja, n'omwana ne yeekojobera, dadi nsaba kunsonyiwa, naga nze gwolaba nzaalwa bammamba, sizannyazannya kanzije. Oyina ekisa, okimanyi bulungi nti omwana gw'oyina waliyo abali mu nsi nga balina ssente, ayagala ayiika ndusu tamuyina. Bakyala mmwe abali eyo emirulu, abaana obagera bazannya, oli ku fulasika mwokwesa obuugi onywa. Abaana balowooza mami ali ku mazzi naye nga mwayiye soda, oli mubbi. Irhamu man fil ardi, musaasire nnyo ebitonde bye mulaba mu nsi. Yarhamukum man fis sama, ali mu ggulu agenda kussaako okusaasira kwe. Ekyo kimu.
ensonga eyokubiri nga mwagala okuwangaala n'abaana abo mu bulungi enkyo bafunemu ejjana ab'ebitiibwa musomese abaana bammwe eddiini ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara lwana nnyo ezzadde lino lyakuwadde lirage Allah waalyo gwe wabaaki atalina nsonyi oyina ebirevu wakendeeza engoye omwana we ali mu senti wambwa ali mu senti Mary ali mu senti muzeeyi ali mu senti wambizi omwana n'asoma essala y'okulya emmere essaala zaabwe ng'omutabuliki owulira ayi yesu emmere ya leero nsaba embeerere ya ddembe ng'omuzikiro oli mu kusaala olina ensonyi abaana bano booleseewo enkyoleseewo ki taalimuhum ddiin lwana nnyo mu busobozi bwo omwana mulage Allah we ekyokusatu ab'ebitiibwa abaana mubalage istisharuhum ala husufu aqabiruhum abaana mubatemeetemere bategeere endyo zaabwe omwana ategeere gyava ategeere jjajjaawe ategeere maama w'omuto omwana ategeere ku kyalo gye bakuzaala muleme kuwummuliza abaana ku myala mu bibuga okutwala abaana mu kyalo mwalimu ensonga bbiri ensonga esooka abantu abakuze mu myaka twagala ebigambo byabwe bigende mu baana balimu ensa ensonga eyokubiri olulimi oluzaaliranwa lubeera mu kyalo sallallahu alaihi wasallam bamujja we yazaalirwa ne bamutwala ku kaala akalala ew'omukyala ayitibwa Halimatu Saadi ne Suwaibata Aslimiya bamutendeke bamuggyemu ebigambo by'abayaaya abaana bye boogera osiŋŋaana omwana mu kkubo ng'oli musajja mukulu oli mu mmotoka n'akonkona endabirwamu n'oggulawo n'akugamba nti kabaaya olinamu obudo olwo ntemanzikirira bw'osanga ku bbala tonondoola nga tolina kyotegedde munneeki seeka kiti abaana boogera mu Kampala n'otunuulira omwana amaaso ne gakuggwa omwana gakuyita kabaaya nagambulako obudo okweryawo kati abaana bagenda mu byalo nga kyetwagalayo kufuna lulimi luzaaliranwa n'okufuna ku mpisa z'obuntu onaamutwalayo otya ng'omukazi gw'olina wamwewa muni mu baana 8 ewamwe tebamumanyi n'ewaabwe tebakumanyi abaana batwalewa gy'otayanjula mukazi ensonga eyokuna nga mwagala tufune abaana abalongoofu mwegendereze emizannyo n'ebigambo bye mwogerera mu baana ewaka si kyekyokka yagamba nti hashima irduhum ensa zammwe muzeekuume nnyo mube n'ensa mu baana aklaamu lmufuzia waliwo ebigambo ebitasaana kukozesebwa mu baana gwe ne mukazi wo muli bawemu mukazi we alina akalango kakubaako eddagala ery'amaanyi g'ekisajja ku TV abyogera abantu bawulira omwana ono wa siniya ffe bw'awulira maama ng'atunda eddagala lya lubaluka ayagala kumanya lubaluka kyeki kibojjera ku lwazi ddagala kyeryo mukweke emize gyammwe bw'oba maama gy'oli nga Allah yaggerera osobola okukubaawo obuugi ebikopo 9 toddamu binywa abaana nga bwe bazze bw'owulira ng'obuugi bw'onywa tebukumala genda ew'ennyoko gye bakuzaala akufumbira obuugi va mu baana mukweke ku mize gyammwe toddamu kulya ennyama kilo 2 ng'abaana bakulaba bw'olaba ng'ennyama gye bakuwa tekumala genda mukyala w'ennyoko gye bakuzaala akufumbira ennyama mugambe maama wazaala omuli nzeze kulya ku nnyama gitwale afumbe endebe y'ebijanjaala kutemu kilo 6 oliireeyo odde mu baana mujje okulya mu baana
mumala okuvaayo zokkola osanga omwana atudde mu banne, nze taata wammwe atuumyawo ebikopo 6 ageza ggwe maama Saala va ku buugi mukweke emize gyammwe. Wal aqlamu almufzi'a, n'ebigambo ebikozesebwa mu baana. Oyita otya omwana w'embwa mu lujjudde lw'abantu, gwe mbwa ggwe. Allah mu birabo bye yakusiimira gwe bakuwambwa. Ab'ebitiibwa, ensonga ey'omukaaga nga mwagala tujje mu maaso ga Allah ng'ezzadde lyaffe liramu, ofa oveewo ng'omwana asobola okusabira ewa Allah, ng'omwana amiisinga gy'oli. Abaana bano adamu lfaragha au adamu lmuraghabatu ilayhim wa tahbibuhum. Omwana ono tomwagala nnyo kisusse kyonoona, ate omwana tomulaga bukambwe era bususse. Ebyo bimeka? Omwana tomwagala nnyo kisusse kyonoona, ate omwana tomulaga bukambwe era bususse. Obeera wakati awo. Waliwo okwagala okwonoona, ne wabaawo n'obukambwe obwonoona. Ekyokulabirako, omuzadde okuyita abaana be n'abagamba nze wanaakola kino, mutemako omutwe n'ejjambi yange eri awo. Oba otadde abaana obataddemu obukambwe obutayamba. Ekyana kya P1 gye kisomera kiwa millionaires, okitwala mu mmotoka mujjudde emigaati n'amandaazi. Omwana omutereddemu akagaali kanaavuga, n'ogamba bbaasa nti ono musika takubwa. Omwana oyo agenda kubeera wange ofudde. Adamu lfaragha, toyagala nnyo ate tokyawa nnyo. Ngezaako okuwumbawumba ku by'abaana. Ab'ebitiibwa ba maama, mwegendereze nnyo abaana be mutazaala. Abaana bayita awladul yatam aw yatima. Omwana gwotazaala, lwaki omwana omutemya akaso n'okwata akaso n'okateeka mu muliro n'ogera ng'omwana agenda kujja kutuula n'okasuulaawo? Ekyana kito kyavula nekikatuulako. Naye ng'ensonga gy'owa omwana si gwe omuzaala. Omwana oyo singa Allah amuleeta mu bwesadde bw'abantu bonna nga batudde, n'ababuuza nti omukyalo oyo mwagala mumukole ki, abantu bagenda kugamba ki? Bamaama mulemesezza abaana be mutazaala ewaka. Abaana baliira ku mbalaza, omwana asiiba akaaba, omwana talina ngoye, naye ng'oteekayo lisiti y'engoye y'abaana bo bato. Omwana wa siniya fasi gwe omuzaala, omwana alina nika egi, omwana omukulu. Owa abaana baba P7 emitwalo 10 bagendera gyo pocket money, n'owa omwana wa mujja we 15, omwana wa siniya 4, olina ensonyi. N'otunuulira omwana ng'ayagala kuva mu ssomero afumbirwe lwa maama we muto. Mbaka gwe yagamba nti ana wa kafilul yatiima, nze Muhammadi n'omuntu alabirira mulekwa kahataini fil janna, tugenda kubanga engalo kunaku lw'enkomerero mu jjana. Gwe bw'oli taata w'abaana bw'ajja ne weerungiya, nze bano omwana oyo mwagala, omwana ndabikira bulungi, ekyana kirina simayiro, omwana gw'otawa mmere. Nze abanyumiza naziikako omwana ng'attiddwa mujja we. Kyana kya bebi kito, yakwata pinu n'aziteeka mu mutwe gw'omwana n'amutta. Bwe twamunyiga ennyo n'agamba nsaba mu nsonyiwe. Oyo omwana gy'ali ewa Allah ogenda mumusasulira, oyagala toyagala. Yawma ma minal ayyam, waliwo olunaku tugenda kusinkana Allah. Mwegendereza abaana be mutazaala. Bw'oba omwana tomwagalawo, yogera lwatu nti omwana gwe sitazaala simufumbira, omwana bamukuggyeko.
basajja mwaba jega batasoma oddira otya mukazi wo yafa naleka abaana bakulu naye mukazi wo najja afulumya ekigambo ng'owulira nakugamba nti abaana beesitazaala bajje wano. Omukazi yakajja omwezi ogumu agobesa abaana bo n'otwala abaana mu kyalo babone bali obummonde olw'omukyala gwe waakalaba obadde oliawo Allah n'aleeta ajali n'akujjulula ne baleeta abaana bakusaalire bagamba Allah ebigambo bino ya rabbu innahu nazala bika Allah tusaalira taata olwalira zeeyo gy'oli wa anta khayrun manzuru bi ay Allah gwoyaniriza buli ekijja asbaha fakilun ila rahmatika akesezanga mwetaavu ayagala omusaasiri ne wa anta ghaniyu min adhabika gwe mugagga mu kubonereza. Allahumma inkana musina bw'abanga omuddu ono abadde alongoosa ebintu byakola muwajjana ne bw'aba abadde ayonoona Allah gwomanyi tetugamba Allah nti Allahumma la tahrimuna ajira ffe totumma mpeera za kusaalira wala tuftina ba'dahu totukema muddu yoyo. Mwegendereza abaana ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abaana abamanyi era aboogerako ebigambo bingi. Abaana abo bona asoma essula eyitibwa buruuji wassamaa'i dhaati lburuuji. Omwana gwe muli ayogerwa mu ssuula eyo yaviirako ummeeno okubeerawo. Ojja kgenda osome hadisi ya sahaba ayitibwa Suhaibun mwabaina ku Riyadu Salihin genda ku page number 49 omutwe baabu saburu olabe hadisi eyo bagireeta mpanvu niyo olaba omwana bwe yataasa umma ng'abantu abakulu bali awo baganudde amaaso. Omwana oyo afaako statement egamba nti wama naqamu minhum illa an yu'minu billah teri ensonga yayokesa bannammwe nakubatta bubi lwakuba nti bakkiriza Allah al aziz ow'ekitiibwa al hamid atenderezebwa bwe bamukkiriza baafa naye ng'ensonga yava ku mwana. Mwegendereza abaana akasembayo nga mwagala abaana bano tufune abaana abalamu gwe kennyini sooka otye Allah wo obeere wooli ekyo ng'okimanyi nti Allah wange andaba kyenkola kino singa nkwatako. Allah mutegeere nti boneekweka nodda wa kulaba. Lumu yagamba nti la tudrikuhu al-absar ne bonaaganula amaaso ng'oyagala kundaba nze togenda kundaba ne wa huwa yudrikuhu nze nkulaba. Oyo mutye oyo mutye ng'omulowoozaako yagamba nti ya'lamu kha'inata al-a'yuni mbamanyi nze mmanyi n'eriiso ly'otunuuliza munne kumpanya wama tukhfi sudur n'ebyo bye mukweka bye mugenda okukola abimanyi. Oyo mutye oyo Allah mutye nti fa'alu lima yurid kyayagala kyakola. Ayinza okukukwata nga tonnazaala mukazi gwe n'akutta oba n'akutta n'abaana bo n'olekawo mulekwa gwe badde obonyaabonya. Fa'alu lima yurid. Bw'oba oyagala kutegeera nti byokola bbaawo nga taliiwo Allah akumanyi ogenda mu sura eyitibwa Twariki yakugamba nti wassamaa'i wattwariki mbalayirira eggulu n'ekintu kye bayita Twariki wama adraka ma Twariki Muhammad naawe tomanyi kye bayita Twariki annajmu thaaqibu kye bayita Twariki yemunyeenya ejja ng'obudde bugenda kukya bwe yamala yagamba in kullu nafsun lamma alayha hafidhu buli atambula mu nsi namutega abamulondoola buli kyokola kifaanani nakuwandiika. Kati omwana gwoyiira amazzi ewa Allah gyebiri ogenda biraba. Oyo mutye oyo Allah mutegeere nti tavunaanwa ate ye avunaana.
era tojja kujja maaso ga Allah omugambe abaana baali bangi zinali sibasobola bambonya yasinze mbazaala lwaki yabajjaawo. Tebamuvunaana Allah, ate ye avunaana. La yujirun ne wa huwa yujalu alayhi, tavunaanwa ate ye avunaana. Allah yagaana obwamalaaya ate n'aleeta abakyala mu nsi betwebemedako. Tojja mubuuza wali oleeta baaki betwendako, tebamubuuza. Era n'Abakatuliki balina eŋŋombe y'ekijega egamba etya kangunywe gunkwate n'ebigere byewanike, Yesu bw'alijja ndimubuuza ani yakola embidde. Tojja bibuuza. Avunaanwa ye tavunaanwa, oyo Allah. Kati byonna byoyagala okukola gwe bikole, naye mutegeereraawo. Aya eri mu Suratul Fussilat aya 40 Allah yagamba nti innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina, abantu abali mu nsi nga mukola byesitagala tolowooza nti wooli simanyiiwo. Oli akagambako Suratul Fussilat aya 41 ega tolowooza nti woosula simanyiiwo. Naga nti afaman yulqa fi nnaari khayr, okulaga nti nkumanyi kwate nkwoke onaasanyuka. Amma yati ya amina yawma alqiyama, oba mumwe gwenattanga muwadde jjana n'abaaliddemu akwadde amakuba ameka bwe yamala yaga imalu ma shi'tum, mukole bye mwagala ne innahu bima ta'maluna basir, bye mukola mbamanyi ate mbalaba. Bwebanga okutta omwana ogenda mumenya mukono, oba omwana ogenda mumukuba luyi, kakasa nti Allah akulaba. Ab'ebitiibwa waliwo kye bayita corporal punishment mu luzungu. Ezo embonerezo mbaka yazigaana sallallahu alaihi wasallam. Tokubanga mwana mugere, tokubanga mwana luyi, tosunanga mwana. Ezo embonerezo ezirimu okunyigiriza okususse kubi. Ne mama Shamusa weerabe kiro z'oyina noddira ku kyana kya pittu n'okirinnya ku mugongo noga mpulira nze banzaala Sembabule simanyiirwa, ani yalidde enva, mami si yenze era ŋŋenda kutuga njagala mbuli yalidde ennyama. Mama Sala naawe oli mubbi, bulijjo ennyama ogisiika ogimira. Kati omwana omunyiga olw'ekifi kimu lwaki olina nsonyi gwe baali bakutuzeeko olw'ennyama. Ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wakwegendereza bwe tuba twagala atuwe ejjana. Yensonga lwaki mulaba bwe yali afa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayina ebintu bye yakola byali ebi. Ekimu kyali in a practical way, ebibiri nga biri mu theory. Yakwata akasanya bwati n'ayisa mu mannyo ne kagwa. Ako kaali kabonero akalaga nti mwegendereze nnyo ku bifo by'omuntu by'osooka okulongoosanga ennyo musenya amannyo. Olemenga kubeera mu bantu ng'abantu baagala kudduka naye nga tomanyi. N'afulumya ebigambo ebi yagamba nti alaikum bissala, mbalaamira mwekwata nnyo ku ssala, wama malakat aimanikum, mwegendereza abantu Allah bye yateeka mu maka gammwe. Olinayo omukazi, olinayo abaana, waliyo abakozi, ovunaanwa ku nnyoko. Abantu abo begendereze nnyo, baaliko omuliro gw'abantu. Neggwe okubanga bw'oyagala n'oyingira ewaka ng'abaana bazannya, abaana ne basirika omulundi ogwo, omwana yagamba munne kizze n'ekyana ekyappiwa ne kiringiza mulera mmwe. Omukazi n'asigala ku TV bw'ati, nojjanga ozimba ejjini liyingiddewo, salaamaaleykum, oli jjini, oliko ekizibu. Sallallahu alaihi wasallam abaana bamuzanyirangako ne batuuka omuwalampa ng'asaala, abamu n'abazzaawo ne bagaana ng'abaana bamuddugaza engoye. Khalid n'amubuuza nti ogenda kuddamu ofuna ewuzu? Naye weemanyi mu baana bo teri mwana n'ogu asobola wadde kukwata w'oliiridde. Mwe owengo nzija agwengo gwe kenyini gwe wetengo, oli bala, oli kizibu.
kubanga lumu sallallahu alayhi wasallam yakyalako mu maka sahaba nayita ku kyana nga kyavula ebyana nga bijja bimwaniza n'abiyitako n'ayingira ennyumba mubaka n'abikwata n'abuuza sahaba bano abaana babo namuga nti bala gwobazaala nti bala naga nti inna allaha yahtarimu rifqa ala qalbak allah yakusikambulamu okusaasira mu kifuba kyo mwana ayavula bamuyitako naye omwana akojjoba n'otunuliranga alaba sitaani ab'ebiti bakambabuuze bwemugenda mu toilet muvaamu ki mandaazi munyumize gwoba ogenda mu toilet weggalirayo ovaamu kyabati omwana ayonoone ojjooga mama waabana olyanga alaba embwa gwe mujje olabye eki omuliro guze mu nyumba oba kubbye kayononye mu pampa kyekikutunuza nga afiiriddwa gwe bwogenda mu toilet ovaamu buugi inna allaha ikhtalimu rifqa ala qulubikum allah yasikambula bwat n'abajjamu obusaasiza ebifuba byammwe lw'abaana omwana bwe naamwagala ajja kukimanya omwana bwe naamukyawa ajja kukimanya obwongo bw'omwana kasente ke bayita meddula obolongata awobeera obwongo buli omwana lw'osukka okukola ebintu nga bibi nga allah aleeta akabubi ka bulaaka ng'abika kye bayita meddula obolongata buli lwokola ebintu nga birungi ebisanyusa omwana nga allah aleeta akabubi nga keeru ng'akabika meddula obolongata abaali basomyeko mu bayologi batugamba bw'oba otambula bwoti n'osiŋŋaana embwa kiro n'ogyekanga bw'omala okulaba bwoti embwa obwongo nga wabaayo naavu zejjeegamba amaaso nti ekyo ki nga bakuba ekifaananyi ky'embwa nga kijja ku maaso embwa yennyini nga bwefaanana nga naavu zeene ezaayo ekifaananyi ekyo ku bwongo nga babagamba nti eyo mbwa nga bakomyawo naavuzi nga bagamba tambula mpola ngodde emabega fubutuka ng'olyoka ofubutuka lwaki ekyo kizze obwongo buyina rooro nnene ku mpangaala y'omuntu bw'onaakosa obwongo bw'omwana nga muto ne mu bukulu ajja kuba yakoseka osiŋŋaana omuvubuka nga musajja mukulu nga mu nnyumba abeera bw'ati akasembayo olw'obudde ab'ebitiibwa abasajja abali wano n'abakyala abali wano mugabe bawala bammwe nga bato tosaba bintu allah takugambangako kusaba wadde ebbaafu allah yalagira mmwe abazadde muweeyo abavubuka akantu muleme kutwaliriza baana bammwe ggwe mu bwamalaaya n'alagira abawasa okuleeta ebirabo tebabisala ne mmwe mwagala tanka oyagarirako amabaati oyagala baleete tv firiji oyagala yaddaabo ebyo genda obisabe maamawo tobisabe omuko aya yajja mu sura eyitibwa nuuru allah yalagira gwagaba omuwala gwotuwa akantu mugabe abaana nga bato bona alinda omwana n'ayingira yunivasite oyo ogenda kumweriira omwana ng'akyala bwakofa idha nadharta ilayi nabbi yagamba waliwo omuwala gwe bakuwanga bw'omutunulako sarratuka naawe okkiriza nti ntutta emboko y'omwana n'emyaka 4 aba kyalabika muwala waali ku saadiya omugongo n'akabina bitandise okwegatta mubagabe nga baliko siniya fo bwe bakubira abavubuka mugabe abaana bammwe bavubuka mmwe abali wano mugende muwase muve mu njogera y'ekijege egamba nti abakyala balya nnyo gwe kennyini okuba capati y'amagi 8 gwe tolya capati y'amagi 8 eriika muntu alimu amagezi mbaka kyagamba sallallahu alayhi wasallam nga vunudde aya egamba nti wabutalu lyataama hatta idha balagu nnika ab'ebitiibwa yenna ali wano nga toyina mukazi amagezi toyina naawe atafumbirwanga toyina magezi okugafuna genda owase mulyanga ensolo
toyina baafu, toyina sowaani, toyina kikopo, wabula nga bw'oleeta obuugi bwo bw'obunyola mbiveera. Aga amagezi agagula ebintu gakuwasa n'otya nti bwe naddayo nga mulamu azze banaalira mu baafu n'ogula ekikopo. Kyekiguza essuuka ey'okubiri naye atalina mukazi ye bakakuguveera. Mugende muwase mufune we muteeka amazzi ag'obutonde. Bw'eba embwa edduka egenda efune weegenda, ente n'edduka egenda efune weegenda, gwe bw'okyankala nagwe okwata embwa. Bagenza okuleeta embwa y'omusajja ng'ezadde ekiwa kirina ebigere bya ssula. Mwe mukwata embwa mugende muwase. Bonna awasa Allah ajja kuwa amagezi. Abavubuka mwajjeemu okunyomerera nga mwagala okugenda okwasa n'okugenda 50,000 mugenda ebintu ebimala. Mukkirize obudde bwebwo mwe mwayononye eddakiika ezisooka. Nensaba Allah subhanahu wa ta'ala abaweemu obulungi. Allah bwandeka mu nsi nga ndi mulamu awo tutandikira. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا